Atendezebwa gulumisibwe Oweekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka sigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza Kitaffe Tonda ne Maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kulakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo n'eyawabweru. Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe. Nga Katonda yetengeredde oli waddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisule muguluka weeyongere n'obulamu bwo oba obikozese okubeera ng'oyimusa amazima agakutuddemu. Ebbaluwa essaawa eno eva wa JJAJJA NAMUZINDA mu Lunyanyimbe amanyikiddwa nga Archangel Michael. Egenda bweti mbalamusizaako mwenna abasomera abawuliriza ebbaluwa yange nate akaseera kano. Abaagalwa, nsaba munzikirize tusobole okubeera nga tudda ku musingi ogw'emabega ogw'ensomesa ez'enkadde ezeetaagisibwa mu kaseera kano. Abaagalwa, nsaba mweyongere okubeera nga mwenyikira mu budde obwo obw'okukoowoolebwa kwammwe mu ngeri ey'omwanguka mu nsi yammwe ey'omwoyo. Kano kadde kaakubeera nga muvaayo musobole okubeera nga mwesolosa era mwogere ekigambo nti twetegese. Abaagalwa, kano ke kaseera ak'okusobola okubeera nga mwejjamu ebyo byonna ebitasaanidde, ebyo ebibakutte mu kakunizo k'omuzannyo gwa sseŋŋendo nattimba ogwe mwasalawo okubeera nga muzannya mu kaseera kano we mwabbulukukira mu bulamu buno. Abaagalwa, mubadde muzannya enkola zino ez'okwekuza okumala ebbanga ddene n'okujubwagira obuyinza. Akaseera katuuse okusobola okubeera nga mwambala ekizimaawo kyammwe eky'ekitangaala, the cloak of light, ekyo ekibalindiridde, ekizimaawo ekyo ekijjuddemu amagezi, ebirungo eby'obunkama, okusobola okubeera nga muleka ebyo byonna emabega we mwagwa mu mubiri ogw'ebyewunda by'ensi ogwo oguzitowa mu kyombo kye mulimu nga we mukiraba olunaku olwaleero. Abaagalwa, mwakkiriza okubeera nga mwannyika mu mayengo ag'ekizikiza, amayengo agajjuddemu ekkomo eyo lye mweteekamu n'embirowoozo ebyo bye muzze mu kulaakulanya okumala ebbanga ddene ery'obulamu bwammwe, musobole okubeera nga mujja mu kaseera kano okwaŋŋanga mulabe wammwe asinga obunene amanyikiddwa nga kutya, fear. Tuzze tubannyonnyola emirundi mingi emabega nti kutya abeerawo kubanga kwagala abeera taliiwo mu ngeri emu oba endala. Empulira zonna ez'ekizikiza, enfuuyirize n'enzikiriza eziriŋŋa ezituddemu ebintu nga efutwa, okwetimaya, okwessa, okwewulira nga olinnyiddwa ku nfeete, n'okufuna empulira eyo ey'okulaga nti nno tosaanidde mu bulamu bwo era toli bumu n'amaanyi ag'obutonzi bwonna agatuddemu kwagala ekitangaala ekya taata maama Katonda. Mwayiga okubeera nga muvaamu empulira eno to project
mwava okubeera nga muvaamu empulira eno era nejja mu nsi yammwe ebeetoolodde okusobola okubeera nga mweddiza empulira eyo ejjuddemu obwakiwanuka, essanyu, eddembe eddembe n'amaanyi agatudde mu kwagala ag'obutonzi ago agabongebwa mu mitima gyammwe, mu nnamuziga y'emitima gyammwe ng'emyoyo. Okumala ebbanga ddene ery'emabega muzze mwerabira empulira ezo mwali mwetaaga okubeera nga zibagabiriza. Mu ngeri eno ne mwesula mu kakunizo era ne muva mu kitangaala ekyo ekyali kibanyikiddemu nga kibagasse awamu n'ensigo eya Katonda omutukuvu mu bwabulamu, oyo amanyikiddwa nga omutonzi oba omulongo. Abaagalwa, mwatandika okubeera nga muvaamu empulira ez'ebintu ebyokwewunda by'ensi ebibeetoolodde, ebyo ebyavaamu entalo eza buli kika mu nsi yammwe ey'omubiri, wakati w'abantu n'abantu, musajja na mukazi, ab'eŋŋanda, ebika n'amawanga. Bino bireese entalo nnyingi nnyo kino kireese entalo nnyingi ezo ezitudde mu mpulira ya buli mutonzi, entalo ezitalina muwanguzi yonna, naye ezituddemu abo abafiirwa ku njuyi zombi, kubanga tewaliiwo asobola kubeera nga alinnya ku nfeete ng'akozesa enkola ezo omulabe oyo amanyikiddwa nga kutya. Abaagalwa, muli mu nkola ey'okuzuula ekkubo lyammwe eribazza mu kwagala kw'omutima omutukuvu, the sacred heart, ogwo ogutuddemu okwagala okutaliiko bukwakkulizo. Okwagala okuliko obukwakkulizo yafuuka baana baliwo eri omwana w'omuntu we baagwa mu kizikiza, nga bakozesa endowooza ez'ekizikiza ezo okwefaako zeeyongera okubeera nga ziwagamira mu mitima gyabwe ne mu nsi zaabwe, era ne zifuuka amazima gaabwe. Wali olowoozezzaako lwaki entalo zino zonna zibadde zeetooloolera nammwe mu bulamu obwammwe? Kubanga mubadde mulwana olutalo olwo buli kiseera lwe mutawangula, olutalo mu nda lwammwe okumala ebbanga ddene. Kano ke kadde okubeera nga mukyusa, okuleka ebikadde, n'okusobola okubeera nga muddamu okuzimba omusingi mu budde obuliwo obwakakati. Ensi empya eyo enaayamba okubeera nga mufuna ebyokuyiga ebijja ebinaabayamba okubeera nga mubeera bakama b'obulamu bwammwe. Ebyo bye tuzze tubawa okumala ebbanga ddene mu myaka egy'emabega. Tuzze tubawa era nga tubaluŋŋamya. Tuzze tubawa amakubo era nga tubaluŋŋamya mu ndowooza zammwe. Era ne mu ndowooza zammwe mulimu empandiiso empya mu nsi yammwe ey'obutalabika n'ey'obwongo bwammwe okuviira ddala ku magezi ag'emyaliriro egya waggulu
egy'omulongo wammwe omutukuvu divine self. Tuzze tubasomesa engeri gye musobola okubeera nga mwetengereramu mu ndowooza zammwe nga mukozesa mu ndowooza zammwe ez'enjawulo nga mukozesa obukulenge obwo obubatuddemu mu ngeri ey'enjawulo okusobola okubeera nate nga mwedda mu bwetengeredde n'okubeera nga obukulenge buno bukolagana mu ngeri gye bulina okubeera nga bukolaganamu mu mibiri gyammwe mu nsi yammwe. Abagalwa, buli we muyita mu mbeera ey'eddembe mu nda yammwe, mu birowoozo byammwe, mweyongera okubeera nga muteekako era nga muyitira mu nsi ey'essanyu, eyo etudde mu mitima gyammwe, eyo ebagatta n'omwoyo wammwe omutukuvu. Kano ke kadde okusobola okubeera nga mwejjamu enkola zonna ezo ezitawanirirwa myaliriro gya waggulu. Mweteekemu enkola ezo ezinaabayamba okubeera nga mubonga ebirooto ebinaabayimusa mu nsi yammwe ey'omaaso, kubanga ekyo ky'okkiririzaamu ky'ofuna, ky'otakkiririzaamu tokifuna. Buli lunaku, buli kakedde mweyongera okubeera nga mukula mu maanyi gammwe ag'obutonzi, co-creators. Abagalwa, nga omuzannyo gweyongera okubeera nga guzannya mu sseŋŋendo yammwe olunaku olwaleero, waliwo akadde mu byayita byammwe we mwasalawo okubeera nga mwesolosa ne muvaayo ne mwogera wamu nti ndi mwetegefu okuweereza. Mwaleka ebirungi, mwaleka obukuumi, mwaleka obulungi bw'ettaka lyammwe ne mugenda musobole okubeera nga mulinnya mu ttaka eryo lye mutamanyi. Mumaze ebikumi n'ebikumi by'emyaka mu kubala nga mweteekateeka ku lw'omulimu guno era nga mugezeseddwa okumala ebbanga n'ebbanga okusobola okubeera nga mulaba nti mutuukiridde era mwetegese ku lw'omulimu guno gwe mwewa. Abagalwa, mwalayira ekirayiro era ne mwekkiriza okubeera nga mwebongera n'okwennyikira mu kitangaala amagezi n'amaanyi aganaabayamba okubeera nga mweddiza n'okwegabanyaamu emyoyo oba emizimu egy'enjawulo okumala ebbanga ddene, musobole okubeera nga mutuukiriza ebyo ebiruubirirwa byammwe bye mwali muweereddwa. Abaagalwa bammwe babayaayaanira era babaagaliza birungi, babatunuulira mu byonna bye muyitamu n'ennaku ey'ekika ekya waggulu, naye era mu byonna balaba munda mu bo nga beesiima ku lwammwe, kubanga bamanyi nti kino mukikola ku lw'obulungi bw'ekiruubirirwa ekinene, ekiruubirirwa ekyo ekyetaagisa era ekyateekebwawo Taata Maama Katonda. Abagalwa, baali bamanyi nti temugenda kubeerawo okumala ebbanga ddene, era baali bamanyi nti mugenda kubeerabira, naye bo tebabeerabirangako. Abagalwa, bangi ku b'eŋŋanda zammwe mu nsi oba mu bika eby'omwoyo baweereza ekitangaala eky'okwagala okuviira ddala mu maka gaabwe oba mu mpya zaabwe.
era baweereza obubaka obw'okwagala obubagamba nti babasubwa nnyo nnyini ddala, era nga kano keekadde okusobola okubeera nga mukomawo ewaka. Abaagalwa, kano keekadde ak'okweddiŋŋana mu mwoyo, okweddiŋŋana mu mwoyo, ako akazze kayogerwako ng'ak'ebyafaayo mu byafaayo by'okweyubulako omwoyo. Abaagalwa, ekkondeere ery'obutonzi ery'okulwanyisa n'okukomekkereza enjuyi ebbiri n'okukomekkereza entalo era amaanyi abiri likomokkeddwa, era nga kano keekadde okusobola okubeera nga mudda mu kikula kyammwe ekituufu, ekikula ekitudde mu kitangaala eky'obutonzi kye muli. Abaagalwa, mugenda kubeera nga muweebwa ebyokkola ebipya ng'ekikula ekijja, era mwetaagisa okubeera nga mweddiza ebyo byonna bye mwali mweggyemu, ebyo nga bwe busika bwammwe we mwakkiriza okubeera nga mwakka mu nsi eby'okwewunda, mu nsi ey'okwebiwunda, mu nsi ey'ebyokwewunda, mu nsi yammwe ey'ebikwatibwako. Abaagalwa, tusaba mujjukire nga mugenda mwebongera waggulu mu mwetooloolo okudda mu kitangaala eky'emyaliriro egya waggulu, mugenda muddiŋŋanya bujja ne ab'eŋŋanda zammwe mu mwoyo. Olutalo olubaddewo wakati w'ekitangaala n'ekizikiza lubadde lutalo olubadde munda mu mmwe, era nga bangi muzze musaasaanya endabirwamu y'emyoyo gyammwe, egyo gye mwasalawo ebiseera bingi bye muzze muyambala ennyama, mwakkiriza okubeera nga mwatandika okubeera nga mukikkiririzaamu, era ne mutegeera nti muli ku ddemeezi oba ekkubo ettuufu, ekkubo eribazza mu buwangiro bwammwe obwo obutuukiridde, oba mwina okulondawo wakati w'enzikiriza zammwe n'ebyo bye muzze mukola okusobola okubeera nga mufuna okwagalwa kwa Katonda. Abaagalwa, omwana w'omuntu atonze bunwe omunene ow'ekitangaala era n'ekizikiza kye kimu, okusobola okubeera nga abonga amazima okubeera nga abonga ekyesuubo eky'amazima n'amaanyi, okusobola okubeera nga ayigamu mu bulamu obungi bwe muzze muyitamu mu migigi emingi egy'emabega. Abaagalwa, nga tudda mu byayita byammwe, tewaliiwo muntu yenna oba mutonzi yenna yali afunye buwanguzi bwa ddala ng'ayita mu ntalo. Kye mukola mukyusa bukyusa buyinza, era ne mukyusa n'ebizibu bye mulina okubeera nga mwaŋŋanga ng'abantu. Abaagalwa, omwana w'omuntu tannaba kubeera ng'ayiga ati w'amaanyi agayita
oba enkola ez'amaanyi eziyita mu ngeri y'ekitangaala, mu ngeri ey'okwagala, mu bikolwa ebyo ebiyaayaanira obwenkanya ku lwa buli kinnoomu. Entalo ze muzze mulwana paka kati zivudde ku nsigo ez'enge n'okutya. Ezo ze muzze musimba okumala ebyasa n'ebyasa by'emyaka. Era nga kati omwana w'omuntu akkiriza amazima nti era omwana w'omuntu ayina okukkiriza amazima nti mwenna muli baaluganda mu mwoyo. We mutakkiririza mu kino temugenda kufuna ddembe lya nnamaddala ku sseŋŋendo nattimba. Abagalwa, sseŋŋendo nattimba azze akugirwa ku lw'amayengo ag'omutendero gw'okusatu n'ogwokuna agagazze geezimbira mu muzimbo ogw'okutya n'ekkomo. Sseŋŋendo nattimba n'omwana w'omuntu akaseera kano bayimusiddwa okusobola okubeera nga atereezebwa mu mayengo ge, okusobola okulinnya mu mutendera ogwokuna n'ogwokutaano ogw'emitendera egya waggulu, ogwo ogugenda okubeera nga guleeta eddembe ery'enkomeredde ku sseŋŋendo nattimba. Abagalwa, entalo zigenda kubeera bijjukizo eby'emabega eri obulamu bwammwe. Era y'ensonga lwaki kyandibadde kirungi nnyo okubeera nga mwegatta kwabo abasaasaanya ekitangaala, a region of light, abo abali ku sseŋŋendo nattimba abagezaako okubeera nga batonda sseŋŋendo nattimba omuggya, eddembe n'okukkaanya kwe kugenda okubeera nga kubongebwa. Buli omu ku mmwe abaagalwa muli b'amaanyi nnyo n'okusinga we mulowooza, era nga kino kisobola okubesolosa nga mukozesa ebirungo eby'okweddiza obuyinza bwammwe obw'obukama bwammwe bwe tuzze tubawa mu ngeri ez'enjawulo. Buli kadde w'ogenda mu ssabo lyo ery'ekitangaala n'amaanyi, pyramid of light and power, obeera ojjuziddwa oba mu kaseera ako ojjuzibwa ekitangaala ekitukuvu eky'okwagala okuviira ddala ow'omutonzi. Mu ngeri eno n'osobola okubeera ng'okireeta mu nsi yo ey'omubiri mu ngeri ey'amaanyi ago agatageyogerekeka naye ag'omuwendo. Mu ngeri eno ovaamu ekyo era n'osobola okubeera nga obeera ensigo ey'ebibala eri abo bonna ababeera bakwetoolodde. Mpola mpola ogenda okula munda mu ggwe ku lwa sseŋŋendo nattimba, n'ozimba egganda ery'ekitangaala ekyo ekibayamba okusobola okubeera nga mutonda ebirooto ebiggya n'okubeera namuziga enaayamba okuteekawo ebirooto ebyo eby'omu maaso. Abaagalwa, ebibuuzo bye tulina okubeera era by'olina okubeera nga weebuuza, osobola okuwanika
n'owaayo era ne wejjamu empulira ezo ez'ebulumi erife bajjajjaabo, osobola okukkiriza tukulage engeri gy'osobola okubeera ng'odda mu mpulira ez'eddembe n'ez'okukkaanya munda mu ggwe? Osobola okutukkiriza ffe nga bajjajjaabo okuyambako okubeera nga wejjamu endowooza ezo eziriko ekkomo era ne weeyimusa n'endowooza empya ezo ezinaakuyamba okubeera ng'obeera mukama w'obulamu bwo? Ekirala, oli wannaggwano ekimala okusobola okubeera ng'okola ebirooto byo eby'omu maaso n'obiteeka mu ssabo lyo ery'ekitangaala era n'osaba ku lw'obulungi bwa buli kinnoomu ku lw'ebyo ebigenda okubeera nga biva mu kirooto ekyo? Abaagalwa, ekibuuzo ekirala, osobola okubeera nga wejjako ebyo byonna ebyokwewunda by'ensi ku lw'ebyo byonna ebigenda okubeera nga biva mu kirooto kyo ky'obeera oyina ku nsi ye ey'enkya? Abaagalwa, buli w'obeera ng'oli bumu n'okuyaayaana kw'omutonzi, buli w'obeera ng'oli bumu n'okuyaayaana kw'omutonzi, ojja kwewuunya engeri gy'ojja okuwulira empulira ey'eddembe, era mu ngeri eno n'obeera nga wennyikidde mu mpulira ezo entuufu, empulira ez'okuyaayaana okubeera wamu ne taata maama Katonda ku lw'obulungi obusukkulumu. Abaagalwa, okukkaanya n'eddembe munda mu mmwe, okukkaanya n'eddembe munda mu mmwe liva mu mpandiiso empya, mu mpandiiso empya ne wejjamu empandiiso enkadde, ebirowoozo ebiriko ekkomo ebyo ebitudde mu kulamula, ebyo ebiyagala okubeera nga tebiyagala kukyusibwa era nga buli kiseera biba biyagala kufuga nsi yo. Abaagalwa, endowooza yo ey'omunda tusaba ogyeggemu okubeera nga yeekwatira mu butalavu obumu, okkirize amagezi, ofune okutegeera n'okumanya n'okukkiririza mu mateeka ag'amateeka agagatta era agakola obutonzi bwonna, the universal law. Nga w'oli empagi ey'ekitangaala, ojja kubeera ng'oyaayaanira okubeera nga oyaayaanira okutambuza obulamu bwo ku lw'obulungi bw'entegeera ya buli kinnoomu, ng'oyita mu ngeri gy'oweeyisaamu mu nsi yo. Mu ngeri eno osobole okubeera nga oyasa okuyaayaaniraako ku lw'obulungi bwa buli kinnoomu ku lw'obulungi bwa buli kinnoomu n'okulaba nga obwenkanya ku buli kinnoomu bubeerawo okwetooloola sseŋŋendo yonna. Abaagalwa, obulamu bw'empuliraayo n'entegeeraayo n'ekikula kyo ng'omwana w'omuntu mu mubiri biviira ddala mu kuyiga, mu kubeera nga otambulira mu bbanga ery'omutima gwo, era mu ngeri eno n'obeera nga oli bumu n'amagezi ag'omulongo wo, your higher self. Buli w'oyiga okubeera nga otambulira mu bukkakkamu obw'akaseera akatukuvu akataggwaawo, akaseera ako ak'obutonzi, ebyamagero byeyongera okubeera nga bijja eri ggwe n'abo bonna ababeera bakwetoolodde.
otandika okubeera nga otonda amaanyi oba namuziga ey'amaanyi ago agatasobola kubeera nga gatuulibwako ku nfeete mu ngeri yonna. Emibiri gyammwe gyeyongera okubeera nga gyezza obujja nga muyita mu ndowooza yammwe mu ndowooza zammwe ey'ensi ey'omubiri gwe mulimu, era n'amaanyi gammwe geeyongedde okubeera nga gayakaayakana. Abaagalwa, tubasaba mukyuse mweggyemu ebintu eby'ekkomo n'endowooza endowooza ez'ekizikiza, muzisikize endowooza ez'ekitangaala, positive thoughts, amayengo agabayamba okukulaakulana n'okukyusa emibiri gyammwe mu nsi yammwe ey'ebikwatibwako n'ensi yonna okutwaliza awamu. Abaagalwa, ekibuuzo gye tulina okubeera nga nate era tubabuuza, oli mwetegefu okubeera nga okulaakulanya ebirowoozo byo ku lw'okutondebwa kw'ensi empya? Oli mwetegefu okubeera nga okulaakulanya endabayo y'ebintu okuva ku busikka kubo kw'ebyo gy'obuze omanyi, nga otondawo ebyo by'ojja okunyumirwa mu nsi empya ey'ebikwatibwako? Era oli mwetegefu okubeera nga oyaayaanira obugagga n'obw'omuyiika mu ebyo byonna by'oyaayaanira okubeera nga bijja mu nsi yo? Oli mwetegefu okubeera nga okuza endowooza yo n'ebirooto byo nga w'oyita mu bisoomooza ebyo ebikuyamba okusobola okubeera nga ofuna obuvumbuzi obujja obwo obukulindiridde mu nsi yo, era osobole okubeera nga obugattaganya n'okutonda ebyo ebinaakuyamba mu kutonda ensi empya? Abaagalwa, tubasaba mutunuulire engeri omwana w'omuntu gy'avudde emabega emyaka 100. Abaagalwa, muzze mukyuka mu ngeri ya kyewuunyo mu nsi yammwe ey'emibiri, era nga tubagamba abaagalwa, tewaliiwo kyenkanankana n'ekyo kye mulindiridde kati n'embudde obuliwo. Abaagalwa, akadde ak'okweyubula kw'omwana w'omuntu n'okutuuka ku bbendobendo ly'okugattaganya okweyubula n'entegeera y'omuntu kutuuse. Eri abo bonna abeetegese okubeera nga basenvula, beebo abasobodde okubeera nga bakoleeza omumuli ku ebyo ebigenda okubeera nga bijja mu myaka gino egyetaagisa era emikulu ennyo ku sseŋŋendo na ttimba egiri mu maaso. Tuzze tubagamba nti taata maama Katonda azannya omuzannyo ogw'okuddiŋŋana mu kaseera kano, era nga waliwo langi empya ezo eziri busukka bwa kumanya kwammwe ezeeyongedde okubeera nga zeebongera mu butonzi bwammwe, engeri nga we muzimanyi. Gano mayengo majja agagenda okubeera nga
gagattibwa mu kikula kyammwe. Era mu ngeri eno mugenda kufuna ebirungo ebijja n'empulira empya ezinaabayamba okubeera nga muvaamu ekitangaala ku lw'amagezi ago agatereezeddwa ag'obutonzi bwonna. Abaagalwa, ekitangaala ekisooka ekitukuvu ky'ekyokuyaayaana oba amaanyi oba ekitangaala ekisooka ky'ekitukuvu eky'okuyaayaana oba amaanyi amatukuvu. Gano gajja bayamba okubeera nga mutonda obwa sseruganda oba obulangira bwammwe ku lw'enteekateeka ey'obutonzi obujja obugenda mu maaso. Yeeno egenda kubeera mu nsi yammwe ey'emyoyo, era nga langi eno egenda kubeera ya bbulu ku lw'amazima, era mu nsi yammwe ey'ebikwatibwako egenda kubeera langi emmyufu ku lw'amaanyi gammwe ng'obuntu, okusobola okubeera nga musenvula mu ngeri gye mulina okubeera nga mwaŋŋangamu byonna bye mugenda okubeera nga mwaŋŋanga mu nsi yammwe. Langi endala yegenda okubeera eya mangeta, mu Luganda sigimanyi. Mangeta eno digenda kubeera ttonde erinaabayamba okubeera nga mutonda n'okuzimba ekitangaala eky'obutonzi okwetooloola essabo lyammwe ng'emyoyo. Obudde obwayita emabega twabagamba nti waliwo ebitangaala ebijja ebyo ebitudde mu ndabirwamu ey'obwannamunigina mu ndowooza y'omutonzi. Abaagalwa, yemmwe batuufu abazimbi b'ensi eno ey'ebikwatibwako, nga muli wamu ne bajjajjammwe ba Elohim nga be omusanvu ab'obutonzi, nga we mweyongera okubeera nga mukozesa ebirungo eby'obutonzi bwonna mu kutonda, era nga we muyaayaanira ebirabo eby'ekitangaala ekisooka, mujja kubeera n'obusobozi okubeera nga mubeera kimu n'ekitangaala ekyo, era mukozese empulira y'ekitangaala ekyo mu ngeri gye mwetaaga, ku lw'obulungi bwa buli kinnoomu n'obulungi bwa buli byonna ebyo ebikwatibwako. Buli w'oyaayaanira ekitangaala kino eky'okubeera omulangira w'okuyaayaana okutukuvu, mu ngeri eno obeera weebongedde mu mpulira ey'ekisa ey'okulaba nga otuukiridde, ey'obwerufu mu birooto byo, n'okutegeera ekyo ekyakuleeta mu butonzi bwo. Mu ngeri eno n'oyaayaanira okubeera nga otonda okukkaanya eddembe, omuyiika ku lw'obulungi bwa buli kinnoomu ku sseŋŋendo na ttimba, naye n'otakikola ku lw'abantu ab'olubatu, naye ku lwa bonna ababa batudde ku sseŋŋendo na ttimba. Yeno ensonga lwaki tumaze ebbanga ddene nga tubasomesa ku birungo bino, ku ndaba y'ebintu, ku ngeri gye mulina okubeera nga mukozesa ebitangaala byammwe ku lw'obulungi bwa buli kinnoomu, mu ngeri ey'ekitangaala n'engeri ey'ekizikiza mu by'ebikwatibwako, musobole okubeera nga mubiyiga. Mu ngeri eno musobole okubeera nga mutegeera kiki ekyetaagisa okubeera nga kikyusibwa, era mutegeere kiki ekiriwo, era mufune okutegeera n'okumanya mu ngeri gye musobola okubeera nga mukozesa n'okubongamu amayengo ageetoolodde era gakola obutonzi. Amaanyi gano amaggya ag'obutonzi geeyongedde okukola era okukola omwetooloolo okwetooloola mmwe mwenna. Abaagalwa,
mwenna mukoze kyonna ekisoboka okusobola okubeera nga mudda mu nda yammwe okufuna obutaffaali obujja obw'ekitangaala kya Katonda obw'ekikula kyammwe obweyongera okubeera nga bwefukirira mu nsi yammwe. Abagalwa, buli w'obeera n'okuyaayaana okumala okukola ekyo n'okukola omulimu ogwakuleeta wennyika mu mayengo gano ag'omutendera ogwa waggulu mu nsi yammwe ey'omunda ey'ekitangaala kyammwe ekiva mu kawompo kammwe, the column of light, okuviira ddala ku myaliriro egya waggulu. Kino kibayamba okubeera nga mutukuza n'okutereeza amaanyi g'ensigo ey'abulamu ey'ebijjukizo byammwe esobole okubeera nga etuukiridde n'eyo ey'obutonzi bwonna obwawamu. Ebibala bino bibalindiridde abaagalwa, era nga biri mu ssabo lyammwe ery'ekitangaala n'amaanyi. Kye mwetaaga okubeera nga mukola kwe kubeera nga mubeera mu nnamuziga y'omutima gwammwe omutukuvu, nga mukozesa ebiruubirirwa ebijjuddemu okwagala n'okuyaayaanira okusobola okubeera nga muzza maama Nattimba mu ggulu eryo lye yalimu okuviira ddala mu lubereberye. Abagalwa, muyina okubeera n'okuyaayaana n'empulira eno eyogera nti mwetegese, era muyina okubeera nga muwulira munda mu mmwe mu ngeri ey'obwannagano nti muli mpagi ey'ekitangaala. Tubasuubiza okumulisa ekkubo lyammwe n'okuggyawo ebyo byonna ebikonge ebiri mu maaso gammwe, era nga we tweyongera okubeera nga tumaliriza eddemeezi lino mu kkubo lyammwe, musobole okubeera nga mudda mu bumu obwo n'okugattaganya bye mulina okubeera nga mugattaganya ku lw'ensi yammwe empya ey'omu maaso. Abagalwa, mukulaakulanye era mufune okutegeera n'okumanya mu magezi gano nti muli baana baagalwa, abaana abatudde mu muliro omweru ogw'obutonzi, era ensigo ey'obutonzi eyo eviira ddala okuva eri taata maama Katonda, era mumanye nti muli myoyo egitaggwaawo emyagalwa. Nsigadde nze jjajjammwe Namuzinda, amanyikiddwa nga Archangel Michael mu Lunyanyimbe. Atenderezebwe agulumizibwe oyo ekitaffe Tonda ne Wama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe.